n'abamu ne mbawulira nga bakudaala. Omuntu gw'obalamu amagezi namuwulira ng'ayogera, namuwulira n'amatu gange ng'ali ku mukutu ogumu ng'ayogera nti ebyo biringa ebyabujinga eyasaba amasasi agali gayingira mu mmotoka gonna ne gatakwataye ne gagenda ku mulala. Eyayogera bw'atyo ajja kukisasulira ne bwe buli baddi. Bwe nalabye amasasi 13 nti gagenze kuba musumba, omusumba ye n'asaba n'agamba bagawukule gagende ewamukuuma. 13 bw'obanga naawe wamuwulira weetegereze, ogenda kuwangaala nange ngenda kuwangaala, ojja kulaba enkomerero y'omuntu oyo eyagamba ng'akudaalira mu kukka kwa Katonda n'agamba nti ebyo biringa byabujinga yasaba ekyamagero, amasasi ne gaguka gonna ne gatakwataye ne gattamu omulala. Eyawugula amasasi ng'ali mu mmotoka, essaala eyawugula amasasi. Wangaala buwangazi kyenkusabidde. Ojja kulaba bw'oba tomuwulirangako banga tomumanyi weesirikire, bali kubuulira abamuwulira nti ebyo byaliko okubonaabona kwe kuva ku butafuga lulimi lwe ku bintu by'atategeera. Pastor Bugingo, nsaba osonyiwa omusajja ono nga bwe wansonyiwa. Essaala embi ezaala ebizibu. Naddala ng'omuntu kyakusabirako obubi wakimukola. Njagala mwenna muddeyo mwetegereze abantu bonna abaakozesebwanga okujjonkera Bugingo ensi wa gye batuusizza. Nze nabulabukirawo omusajja eyandabula yali mu Tanzania. Naŋŋamba nti ensonga zo nziraba wano, naye noonya omusajja ono obudde ojja kuteeka mu butono. Nengende wa Bugingo n'ensi yonna eraba era ne mwetondera. Nze njagala bonna obanoonye. Buli eyakozesa ebizibu bya Pastor Bugingo, okunoonya amasannyalaze, okunoonya following, okumanyika, noonya wa gyali olwaleero. Gurupu eyakwata simanyi pampa, simanyi ekutte pad, simanyi cotton, etwala ku church, n'abaatuuzanga obutebe n'obukamera okwogera ku Pastor Bugingo gye bali. Survivor ndyogu ekyamponya kugenda mu maaso ga Pastor Bugingo ne mwetondera. Omutanzania yaŋŋamba ly'eddagala. Munnanga abantu weebali wano nga si bantu. Omuntu tayinza kukuŋŋaanya bantu mitwalo na mitwalo mu kibuga wakati wano ng'awagira gavumenti ya President Museveni. Abaganda abakolera abakuŋŋaanira waawangaalira gye baakyawa ate ne bajja gyali. Abantu tebayinza kulembeka kidomola ku taapu etajja mazzi, waliwo ensonga. Njagala obanoonye. Abalala obufumbo bwasaanawo ne bamaliriza bubi. Bye baavumirira oba bye baavumanga ku Pastor Bugingo nabo ne babirozaako. Babuuze babbuule n'abalala. Abalala baawaŋŋanguka, ensi yabalema. Saagala kubamenya mannya, naye nze nkugambye kola research obanoonye bonna abakyala n'abaami abaali bafudde ebizibu bya Pastor Bugingo akatuuti. Abaatuulanga mu buti bati babuuze. Olabe gye bakomekkereza n'ensi eno. Mulimu abantu abatazanyirwako. Naye Pastor Bugingo nsaba osonyiwe Erias Lukwago aweddeyo. Nze nkimanya akomekkereza bw'ati lwa kigambo kyo kye wamwogerako nti ajja kumaliriza bubi n'ensi eno. Pastor musajja musonyiwe, musabire bulungi. Ebyaliwo yabikola mu nsobi era byaggwa. Nsaba ompulirize ng'omwana gwe wazaala era nga mukwano gwo. Sonyiwa Erias Lukwago. Yakola ensobi ffenna twazikola. Nsaba osonyiwe musajja wa Katonda. Musajja ono awone ebizibu by'ensi eno. Aleme kukomekkereza bubi kituufu yakusobya. Muhoozi keeps abusing his authority and office. When is he going to be called to order? That's a question that Ugandans out there have. When will he be called to order? Because
We are not saying that we cannot be arrested, we in the opposition or anybody anyway. But what does the law say? The law prescribes how an arrest should be conducted and by who, and where people should be taken. Now we hear that Council Erias Lukwago has been taken to police somewhere. We have learned and we are going to follow up. But he was picked up on Monday. Where has he been held since Monday? Because the law gazettes detention places. He should have been taken to police on Monday, not to some kind of basement, and within 48 hours produced in court. But these things don't happen, and we think it is okay. It cannot be okay. Muhoozi abducts and tortures people. He has promised to kill Honorable Kyagulanyi and Dr. Kizza Besigye. He said he killed 22 NUP supporters and he wants to kill others. Muhoozi, who the hell do you think you are to break the law in a manner so wanton that for you, you think that the lives of Ugandans are in your hands? I'm going to kill this one, I'm going to abduct this one, and then you follow up on these threats. We are not going to be intimidated and for everyone to shrink when this man is breaking every law in the books. It's not acceptable. And then after he has written all of this garbage that he writes, you see him post and say, me, I'm a descendant of Jesus Christ. As if to insinuate that he is committing all these atrocities in the name of God. So you who are singing praises of this man, what guarantee do you have that tomorrow he will not be pouncing on you? Because he has done that to everybody around him. He has total disregard for the rule of law. And you're there, you're a generational leader. Advise him to do the right thing. Because you are not safe either. I hope that these people can wake up to these realities. And that's why we are telling this coward Muhoozi, put off our uniform, come down to the political arena. Because you're settling political scores using the office that you occupy. That's not right. If you want a political fight, resign from the army, start a political party, and then let's go down to the grassroots. That's how politics is done. Not you are annoyed with this political figure and so you decide to use the office you occupy as army commander to go after them, abduct them, torture them. That's what cowards do. Not generals. Real generals. They don't behave that way. It's cowards who do that. So stop being a coward.